to join the cause, to join your leaders, because we are supposed to give the best services to the city, but sincerely, it is becoming too much for us, though we have to execute the mandates. Everyone rise up and fight for what belongs to you. Actually, their actions show that the government is failing. So in a failing state, we do not have to drown with it. Honorable the public and honorable members, let us have unity and fight for the people that voted for us into offices. We are not only the capital city, but we are the governing body, supreme one actually. So whoever wants to sabotage what we have to do as council is responsible, and is responsible to you, the public. So they are answerable to you. Rise up and fight for what belongs to you. Naye bye by'ekivandulo by'okubajjako emitwalo 6 n'ekitundu ez'obubyake ez'obukuusa ebyo birina okuyimirira. So ffe tugenda maaso n'enteekateeka zaffe era olunaku lw'enkya executive egenda kutuula tumalirize ebbago lino erya public transport management and administration. Next ordinary council tulireete tuliteekeyo ffe tuyise etteeka lyaffe erikwatagana ku bodaboda. Situgenda kuwugulwa bano abatambuza eby'ekivandulo. So ebyo byanabbanja bye yayogedde, ebyo yayogedde bigenda kukomawo. Tebigenda kukola. Eyo deadline nti bagenda kulekawo kasanvu, endala bagenda zigoba. Tebigenda kukola. Babikoze kutiisatiisa babodaboda bajje bongere okusasula, bo bongere okuweza emitwalo 6 n'ekitundu. Kye bagenda okufunamu kyokka. Nti bajja batiisatiisa, nti bagenda bagoba, ate wandiisiza nga 31 please. Amini nga mu September tugenda kugobawo n'olw'ensonga eyo leeta bongera okusabula ababodaboda bajje basasule nga bakola mu kutya. Kyekyoka kye bagenda okufunamu nti omusimbi bagenda kuweza kuva mu babodaboda. Nti balina kyamakulu kirala kye bagenda bodaboda tebasobola zigoba ekyo mbabuulira. Okwaffe okwokuna tugambye nti abo bonna abadde bajja ku babodaboda ssente emitwalo 6 n'ekitundu nga beerimbise mu Kcca n'ababodaboda ababadde baziwa bonna balekeraawo okukikola. Erikwata ku bidduka eby'omu Kampala oba omulimu gw'ebidduka mu Kampala mu kanso yaffe eddako mu weeks 2 okuva kati ligenda kuba lireetebwa mu maaso gaffe tuliteeseko naye nga twamala dda okuliyitamu n'okulisoma n'okulyetegereza, so ligenda ku reading oba kulabikako okwokubiri. Tulonze olukiiko olw'amangu olugenda okunoonyereza ku mivuyo egyo egibadde gyetobese mu bodaboda badde abadde mabega waabo okuwubisibwa abaana era na kiki ekiteekeddwa okukolebwa mu bwangu obw'ekitalo ku bantu abo ababadde mu musango egyo.